abatulaba abalaba Bukedde TV bebaziza nnyo okulaba mwebalire ddala omwaka gubadde muwanvu kuva gye twatandikira emboozi z'omukenkufu myaka nno gyetolodde ebintu bitambula ebintu amagezi tugaba abantu tubazimbye mu bwongo abaira abasinga bonna basanyufu gwe yasoose okutulaba nga gwe mulundi gwo gwe gusoose olwaleero nga gwe gusoose okulaba emboozi z'omukenkufu kugamba ntya osubiddwa bingi banga libadde ddene osubiddwa bingi naye togwamu maanyi ebintu nawe woze we watuufu ebintu bigenda tambula bulungi nnyo era ntwala omukisa guno okulamusaako bw'oba omusiraamu nenkugamba assalaamu alaikum ate bw'oba omukristaayo nenkugamba nti shalom mwebale kulaba mboozi z'omukenkufu mwebale kwagala Prof Bio Research mwebale kuwangayo kadde ne mujja ku ikotorio ne muyiga okukola ebintu ne muyiga okukola ebintu ebibatwala mu maaso nze musajja wammwe enwaŋŋuli omukenkufu Julius Nyanzi era yali mukwogerako nammwe era yabeebaza era gwe atugoberedde naawe omwaka mulamba mu mboozi z'omukenkufu naddala mu Bukedde popular raffe tuwandiise mwaka mulamba tuguyita gwa kusaaga mawulire agamu gajja wano myezi 2 ne gaggalawo notisi zikendedde neffe tukikubye kati bala myaka wandiika buli lwa kusatu era ne omuko 16 twalabye mu mboozi z'omukenkufu yiga okukola eŋŋano okuva mu mamera ga ddoodo abanaayo omukenkufu kyatukola amamera ga ddoodo gavaamu eŋŋano nze nange omukenkufu mutya nkyamwewonyanga nze Julius Nyanzi naye mu mbeera eyo mwabasoma Bukedde olwokusatu mwayiga okukola eŋŋano ebbanga lyonna eŋŋano tubadde tugijja Canada abasajja abagagga bagaggawalidde wano basuubula ŋŋano era eŋŋano zaabwe baba bazitambuza okubaako n'emmundu eri empanvu kisegeeza kya bugagga naye bwe tuba tusobola okwekolera eyaffe kuva mu nsigo za ddoodo abantu nga balimye ddoodo naddala ow'amalansi abantu nga bakoze ebintu bingi nnyo n'olwekyo gwe ataasobola kufuna mukisa genda ogule Bukedde olwokusatu omuko guba 16 nakugamba bw'otasangako mboozi z'omukenkufu weekalakaase naye teweeyambulanga siteera teweeyambula mu mbeera eyo ku Sande ewedde era twalaba engeri gye tusobola okwegobako obwavu nga tukozesa amamera amamera ago bizinesi y'amaanyi era nze neewoonya abannayuganda bwe bizinesi y'amamera bwe n'abalema awo mujja kuba mugenze kubajja maato amaato anti go galabika mangu naye mazibu olaba nnaku zino gagwamu mazibu kakitegeeza bizinesi ennyangu kati eyokukola y'amamera amamera gwe mutunsi gwe mulandira ogufuluma okuva mu nsigo mwagiraba emirandira egyo nagibalaga nabawa program nambanga ya practicals omulandira guba gujjudde ebiriisa n'amaanyi ebiyamba okuzimba ekimera ekyo okulanga kikula n'amaanyi naye omulandira ogwo bwe tuba nga tugukuzizza mu mbeera ennungi gujjudde ebiriisa ebisobola okuyamba abantu gujjudde emigaso mingi nnyo calcium azimba amagumba amamera ago tugakolamu ne powder era bw'ogenda ali ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall kisenge 152 waliwo powder w'amamera kati mwe abakonzibye naddala abaana abo ng'okaanako tekanyirira olina ssente empya n'enkadde naye ng'akaanako abantu bakatunulako ne batya nagamba ono omwana wa Barnaba ono omwana wa Zebedaayo naye nga ssebo ndyambi nutritional ebiriisa tebivaayo bulungi kati amamera ate amamera malungi nnyo naye bana abakyala batagenda mu nsonga ga balancing hormones powder waago mulungi nnyo ate powder w'amamera ayamba nnyo ku bakyala era mu mbeera eri ey'abayonsa kwongera amabeere mwana naakula nga alinga omukenkufu n'aba saabakenkufu nekibanga naawe kikusanyusa ne weesunako abakadde bange tebeesunako kiba kirungi nnyo mu mbeera eyo
flax, black pepper, bibasomeseza bintu bino byonna omudalasini, kola buwowo, kola ddagala lya ngato. Era ne programu ya leero gwabadde aweddemu essuubi. Naawe omwana awummudde nga tolina wakutandikira, sente za senior za university toziina, za senior zakubonyaabonya, senior secondary school. N'omuzadde asigala ewaka alina abaana, asajja akulekera abaana, omwana batuuka n'okufaako, asajja bazibu nnyo. Bitu si byangu, basajja ba luno anyweyo mwenge mu bbaala naye n'atakuyamba. Naye olwaleero katukole ku bintu ebyo ebisobola tuyamba okutandikawo bizinesi. Ngenda bibalaga ng'okozesa capital wa $5,000. Nja tandika n'okukolera ewaka n'ebyobulimi. Katandike n'abalimi, abalimi bangi era mikwano gyange era bagoberera nnyo emboozi y'omukenkufu eno. Era bw'okwata ku mukenkufu omulimi ayinza okukuba obusa, ky'osanya nakuzannya kuba obusa wamulabi. Naye olwaleero kambayigiriza okutandikawo bizinesi ku ssente entono ennyo. Weeyagala otandikawo bizinesi ng'oli mulimi naawe ofune ku ssente ezisinga obamalako ssente abalimi. Bigimusa na ddagala. Balaba nga mudduka mu container village ogenda n'obukadde busatu ne babatega n'ebipapula mbasanga babakwata amataayi, mwekwata amataayi awo ku Nakivubo. Osanga abalimi baffe bagudde mu myala anti babasaze ensawo. Ate bw'oba kusala ensawo bino ebisajja biyaaye bizibu, ate si ye Christmas. Bikusala bikukuba n'okukuba nga bikusindika mu myala anti ogeza okunoonya bigimusa. Kati ebigimusa ogenda byekolera. Kino kisaana kubirako mu ngalo. Weetaaga amata. Balimi abasinga mulunda ente. N'abantu abali ewaka tuyige okwekolera ebigimusa ebiri organic ate tubikolemu ne ssente. Funa lita y'amata. Giteeke mu jjaaga. Oli mu kuyiga kukola kigimusa kya butonde kubanga nze mbagamba amaanyi n'amagezi gava mu kulya. Ebyobulimi bwe bibanga birwadde tosuubira Uganda namu. Tekisoboka. Kivulaba nanyini mufu yakwata awawunya. Kati buli mbayigiriza kukola bigimusa eno bizinesi osobola gitandikawo ewaka. Lita y'amata ndowooza nga 2,000. Bw'oba olina omulaalo wo tesukka na 15,000. Tosobola kusanga lita y'amata ng'esukka 15,000 wakati wa 2 ne 3 okusinziira gy'obeera. Ate bw'ogenda eri mu Western Uganda ab'embalala mbatumiddeko nnyo. Mwebale kujja mu Sundown mwajja bangi, mwajja ne Costa 2. Sina kyamaanyi kyakubawa kujjako bayigiriza bino. Kati amata gammwe ago ente za mulusi gabasala nga tebagakimye. Funa lita emu ey'amata. Oli mu kuyiga kukola kigimusa ekitta obuwuka ate nga bwe kiyamba n'ebirime ekkula. Teekamu omunnyo gwa Epsom kijiiko kimu. Guno omunnyo ogusanga wa ku Equatorial Mall. Nakugusomesaako ne nkugamba guyamba kubaluma amagulu n'okuyamba abantu abakankana abatya abalina tremors. Teekamu ekijiiko kimu. Ebirime bigwetaaga kubanga bw'otunuulira chlorophyll. Chlorophyll ye kiragala. Mu senta ya kiragala mulimu magnesium. Gwe munnyo gwokka oguli mu kiragala. Ate nga tumanyi nti kiragala gwe musaayi gw'ebirime. Chlorophyll gwe musaayi gw'ebirime. Era chlorophyll yalina amaanyi okusika amaanyi okuva ku njuba n'akyusa amaanyi g'omusana n'akolamu emmere. Kati magnesium ono ajja kuyamba ebirime ebyo okukula. Teekamu ekijiiko. Bw'omala ekyo funa bicarbonate of soda. Soda by cup. Kano ndoza bubanga bwa nusu 7 wali mu kikuubo. Epsom ojja kujja ku Equatorial Mall ekisenge 152 omwegulire. Kati ono bicarbonate of soda nayo teeka mu kijiiko. Bwe yakatwegattako tuli mu kuyiga kukola kigimusa. Ate nga kitta ebiwuka nga tekigoba kyongera ku immunity. Teekamu nakyo kijiiko. Kati bw'omala mu mata gaffe mwe tuzannyira teekamu ebijiiko 2 ebya neem oil namwo basomesaako. Neem wano yakyaleka nnyo mu G9 kugoba ensi ya ttata n'obuwuka obusumbuwa ebirime. Ate jjukira bino abasajja batuletera ni medicine bamujja mu neem musigo ze neem. Ate twebase tuli mu kulya katonga jjula naye olwaleero tubuuse. Saagala agalamidde. Teekamu ekijiiko n'ekirala biba 2 bino ebya neem. Kugamba kino ky'okoze kibe nga kitta obuwuka
ate nga kijimusa kirimu calcium kubanga amata gabeeramu calcium kyovera oluusi munima ennyaanya ne zaabika ennyaanya zaabika munnaye kubanga mugiwa NPK ng'ate NPK taliimu calcium ennyaanya neegejja lugira ng'eyabika ne calcium nga bwagumya amagumba mu bantu bwagumya n'ekikuta ekyebirime emiyembe egyo ovakkedo ntula kati omala ng'obitabula bw'omala obitabula parkinga mu kadomolako aka 1 lita oyinza opakinganga n'otunda naddala gwe omulunzi w'ente kino kijimusa kiba kirungi nnyo 1 lita ng'otunza abantu kati oli waba atabula mu lita 2 ayiwamu kano konna n'afuuyira ekibirime ne kifuna nakyo immunity ne kikola kiragala ne kinyirira ensi n'etambula oyinza osalawo n'okitunda kino kijimusa ate nga kitta n'ebiwuka nga kiyamba okugoba ebiwuka n'okwongera immunity ekimera ne kikola kye bayita secondary metabolites gamasanda g'owulira nga bwe tukyayiga bizinesi zosobola okutandikawo ne capital wa 50,000 katuwumulemu katono nnyo.